Felix Region yatabudde ensi ziri zonna yasigaranga yeyatabya Alimana yeyata Mobutu yeyata Ndadaye ate ne mumweneno gye mutwala Somalia nga mumuwana nti akuuma security wano wonna ayonoonye security agenda n'akuuma nti akuuma gavumenti y'e Rwanda ate bw'asupplyinga weapons kuba Al-Shabaab. Tosubwa weekend eno tulire Jjuuko Mazinga okuva mu South Africa agenda kuba ng'akubuulira ebimukwatako. Jjuuko Mazinga ye Ssaabalekera President era Commander in Chief aduumira eggye erigenda okulambulako mu 7 ogenda kumanya ebimukwatako agenda kubuulira biki ebijja mujja okumanyira nti amaze okuwaayo empapula eziteekayo ekakuta mu 7 kooti y'ensi yonna ICC era nga mu buyinza bwe banabakuta obuyinza tajja kukkiriza muntu wa NRM n'omu kuddamu kwetaba mu kulonda oba mu kubeera mu bufuzi wa Uganda. Tosubwa weekend eno Jjuuko Mazinga wano ku mukutu gwo UCRD TV.